Wetukidde wa Christine Nabwami tumusanze akunya bugoye bw'abaana be ngeno bwafumba. Onategeeza nti balabagana n'omwami we yamusuddewo mu mwaka ogwa 2023 era abadde bagenda kweza emyaka 3 nga bali bonna n'ezzadde ery'abaana bana lye lisoose ng'afunye olubuto. Eddagala Christine yalinyweranga ku ddwaliro ly'amagye erya UPDF Ebombo kyokka olubuto bwe lwaweza emyezi 7 lwatandika okwekyanga ekyamwaliza okugenda mu sikaani wabula nga basooka okumutegeeza nti asitudde abaana 3. Nenkola sikaani ku myezi 5 sikaani nezuula nga mulimu abaana 3. Olw'obulumi obungi bwe yalimu kyawaliza abasawo okumulongoosa okumuggyamu abaana kyokka ekyabajja enviiri ku mutwe kwe kubanga abaana baali 4 so si 3 nga sikaani bwe yasooka okulambika era nga ku bo 2 balenzi era 2 bawala. Kati abasawo ne basalawo kumulongoosa baggyemu abaana ku myezi 7. Kati awo mu kumulongoosa sajja nnasangamu abaana 4 nga nali mmanyi 3. Amawulire g'ezzadde ery'abaana 4 olwaga mu matu g'omwami yateekako kakola tondeka nnyuma okakana nga Christine asigadde ku bwakatonda. Tini naye mu kaseera ako ng'akyatuwaawaayo era naye nga neguva kuba yali avuga boda boosi n'agimugyawo kubanga mu kaseera yali mu ddwaliro nga yeewuba nga takyalina budde bukola nga takyakiika wa boosi. Ate bwe yajja mu ddwaliro n'asanga nga banzigyemu abaana 4 ndowooza ne bimusobera awo nako nga muwuliza. Olw'okubanga abaana baali bazaaliddwa nga ba myezi 7 baabikkibwa okumala ebbanga eriwerako okusobola okukula obulungi era ng'eno yayambibwangako abazirakisa bamusanga nga mu ddwaliro. Ne babatwala mu incubators nesigala nga sawa ne bangamba ogendagenda ng'obayonse obakyuse pampa nga bali eyo ne bagenda nga baprogressinga mpolampola nga bagenda nga ate asobola okuyonka ne bamuzza mu ddungu eddako. Ng'ebbanga ery'eddwaliro liweddeko Christine yakwata abaana basobola okudda eka wabula kyambukako okusanga bba yavaawo dda nga nno kyamwaliza okuddukira wa muganda we ng'eno abakulembeze gye bamusanga ne bamutetenkanyiza ew'okubeera kuba ewa muganda we embeera teyali nnungi wabula ng'ebyembi n'akazigo ke bamufunira katonya. Naye era bwe bansibula nensigalako mu ddwaliro kuba nali nga osina kyakuzaako awo omwami yali nga sikyamulaba nga ate ne landlord bangamba we nali mbeera nga sikyasobola kuddawo yali abanja ate already ng'omwami taliiwo. Ng'oggyeko okusula watonya Christine Nsula teyeebase olw'okubulwa ebikozesebwa bye yeetaaga okubeezaawo abaana be kubanga takola. Agamba bano kubanga abasawo bangamba balina koma ku myezi 6 waakiri okubanga bakozesa agamata ga infant naye sikola sirina agamba era olumu banywa kyayi mukalu nga sigafunye. Okusinza ku Christine abazirakisa bagezezzaako okumubeererawo wabula tafuna buli kimu kye yeetaaga nga kyasinga okwetaaga kaakati kwe kufuna omulimu asobole okulabirira abaana be. Olwaleero abakulembeze ku kyalo kino nga bakulembeddwa mu ssentebe Nathan Boogere bamuddukidde n'ebikozesebwa nga no basabye omwami akomewo mu baana be asobole n'okukwasaganya obuvunaanyizibwa bwe ng'omuzadde. Nenkubiriza mukoddomi wange akomewo twongere okuba nga tuyambaganira wamu mukyala nga amulabako kubanga abaana bano si ba mukyala abaana b'oyo omwami ffe tukola kwe tukoze ng'obuvunaanyizibwa n'ebyonna bigenda kuba biki bibye. Zawedde Hindu yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaleero.